mwenje musajja tava gamba nti gwe mwana gwe mu mirambo wakati awo ensi esirise demabega nze ogenda okuvaawo nga sitegeera biriwo eiza tuli mwambusa already oba waliwo ekigenda okubaawo oba si wala nnyo mu maaso gye tulaga. Kwaniriza mu kitundu kyaffe kino eky'olunaku olwaleero mu mboozi ya musajja mukulu Lutaya Ahmed. Mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero atunyumiza engeri gye yawonamu okubeera ng'attibwa. Teekako n'ebyo bye yalaba mu lutalo by'atayinza kwerabira. Abantu beekoledde ku bye beekoledde, agayumba agabuga bebamanyi. Ffe bwe twali tulwaniranga agayumba. Ate emirembe gye bayita emirembe girina ebiti bingi, girinamu emirembe gya economy, girinamu emirembe gya security, girinamu emirembe gya social, ebintu bigasa awamu. Mu kulwana kuno mulimu abaali balwananga naddala abalina akakwate ku bukulembeze bw'emmengo nga baagala okuzzaawo enkola eya federal system. Simanyi oba enkola eyo yalibadde erina engeri gyeyongera okuyamba mu Uganda mu nkulaakulana ne mu mbeera z'okugatta abantu. Okusookera ddala kiringanga bosaawa muwogo naye ng'emirandira gye giri nga giteekwa okudda. Ebyo byonna biguumaaza. Okuguumaaza kuli bwe kuti. Ekikulu mwana wange kwe kuba nti eggwanga lino lirina resources zaalyo. Lirina ennyanja zaalyo, lirina wildlife, lirina ensozi omuli ebikomo, lirina ne weather yaalyo erikkiriza okukola. Kati central authority government erina okuba n'olubimbi olunene ennyo mu kutebenkeza ebintu ebyo. First of all biveemu nga byebyo mu production biveeyo, ate bisobole okukola amagoba ffenna ge tusobola okulyako ne tweyagala. Kintu ekikulu. Ye politics ali pure. Oba ontegedde bulungi simanyi. Politics ali pure. Yengabanya yentuyo z'omuntu ng'ozigase n'ebintu eggwanga bye lirina. Government oba regime si government kyetakkiriza kutunulako. Oyagala okuleeta obuzibu tunuza government mu society production. Toleeta ebyo, tobireeta era tobyogerako. Era wandirabye enkola eyo nayo egoberwa mu byobufuzi oba mu byenfuna yeyandibaddeko referendum. Ebintu bino tubigabe nga kyenkanyi mu bantu ng'amawanga amalala, socialism ne communism oba tugende mu capitalism. Tugezeeko era bawa alternative ku systems of governance. Ne bawa alternatives ku political parties. Naye tebawa alternative ku economic policies, ku economic systems. Economic systems tebaazibwa. Kati ng'ate kyekikulu tanaku nnyo abantu okubeera nga balina ebyobu. Era kati ngenda ndaba amawanga agamu nga Congo
abantu basobolera ddala okwavuwala ne baavuwala enge kwangeri okaka babali abakalamojja balina gold ebaleta abaana ku nguudo tokiraba kati bandibadde ki kati awo waliwo ababizanyiramu so newandibadde bandirese federo ng'ekyo tekiteredde kusalawo nga banyagi tugenda gabanyamu baba bakayana muntu kutema gutole naye abeere kwano nekyalya kyekiba leero byebiina byofuzi politics of convenience tebiina mugaso era kuzzakoko mu nsiko kintu kiki wakola n'owulira nga mbutuufu buli woobeera kyaki ng'okyejjusa mu nsiko olwatuuka twali tuli ku lugendo nga tulina olugendo gye tulaga nga twali tuli mu kaseera akazibu ennyo nga duyi in fact zaali sanga 10 n'embwe ziri 10 twali tuva mu Lukoola nga tugenda bayitayo Mabindi etutambula bwe tutambula ne tutuuka awantu awamu ensi yaggwamu dda abantu twatambula emayiro nga 20 batulaba ku muntu kubanga bwe tuba tutambula wandigasse ekintu ekyasinga okuntiisa ennyo obulamu bwange byali bibiri mu lutalo byenatya naye nga ninga akanyonyi akakwatire mu ngalo nyatya ebintu ebyo byampisa bubi nnyo era bye byankozesa nakiri ekimu ku byo bye byankozesa kiki ngenda okugamba nti bwe tuba twali tutambula enkuba netuva mu maaso zaali ssaawa 10 bwe tuva mu maaso ze nali twice nga Mwenje omusajja bamuta Mwenje obana baragawa platoon commander kati nga tutambula tugenda Mabindi kati enkuba netuva mu maaso kati enkuba bwe tuva mu maaso netonya nenge tonya eri wala mu maaso netonya kati bwe tonya obudde ne buziba bwe buziba nze twice kati bwe buziba natusenga n'enkuba eno tugiyingira nga eri ku ndagala nga omanye enkuba etonya eri salaba ku ndagala wabula nga tonotono tugiyingira fwe gye twava enkuba teyatonya waba twayingira nyingire essaawa ziringa ssaawa 3 zikize kutte kati tuba tugenda Mwenje nayimira omuligu ku ningamba kiki etusirika fenna ntusirika katulina bone kuba twalina obubonero kano batujja bwe tuti muyike wansi batugira bwe tuti ambush batugira bwe tuti extended twali tumanyi be tukola kati Mwenje tiyakola kabonero tetumulaba kwanzikiza kyenva mbuza Mwenje why kiki nasirika tekyantereera neza namukonako gwe kiki kyenva mulira mule mugawayi tutambule ng'enkuba eno tutambule kiro kino kiki lwaki tetutambula olugendo twali twatandise sanga 8 7 Mwenje kyava ngamba nti tetujja kgenda tuyimiridde wa nenzirayo emabega nenkomawo nengamba Mwenje olimba naawe tugende kyava nga nti senga omanyi nti gwe kyongozi
ojja byogera nga nze maze kuvaawo naye tojja kundagira kyakkola nendeka mwenje kyavaga nti twebake abantu abantambudde ekiro tuli mu danger zone vanva ku mwenje abaana ne tusaasaana ne basaasaana nze nalaba mangu nyaawe waliwo ekifulukwa kyali kyabaluulu baali bakiterekamu mmere kyagi sinakiwalampa nze nebake abaana anange tebakumye omuliro bote ekuba etukubye bannange enkuba ekya kati ekya essaawa ziri mu 5 kitundu awo ng'abasajja basekera wali meters nga 3 baabadde awo okuva emisana lyonna bakubye abantu bakooye kyokka balinda abayeekera tebabalaba ffe tujja tuyingira mbuusi kati baseka bavaamu bamaliriza loza balinda tebalaba naye basse abanayinki tuli kakinzi alina ebisozi byatuna biti twali tubitambudde kumbe bava mu kakampu kaabwe wali babadde bagudde awo endokwe nokenkikonye alo twasalawo ne tuzinga engugu awo netudde emabega bana kilometers nga 5 mabega naye bwe tuba tuvudde mu kkubo bwe tuti kubanga kyeneerabidde okubuulira omuntu yatambulanga n'agwa emisana tukunga kakati bukowu wali olaba omuntu atambudde nga yeebase ng'atambula yeebase twatambulako nga twebase era ekikuzuukusa kiri ekintu kimu kigwo nabula nako nenebaka okugenda okukera ku makya nga banaye bonna bagenze dda nsigadde bwogu nga bakulese kale ne kwolwo twali twakooye bwe tusalawo okugenda tuwete tuve mu kkubo ne tuwagula tuve mu kkubo akakubo eryandibadde ng'ekkubo lyali kkubo tulowooza nti abasikale abo batambula bajjawa ate tebaatulagidde kulwana nabo naaka ne tuva mu kkubo bwe tuva mu kkubo Mukama Katonda oba twasangana nsolo ki esinza kumanya ensolo nevuuma nze simanyi kyavuuma kale ntugamba kale katwebake wano omuntu okugwa ku mufaliso gwe ku kantu ke bwe kati akakekake nga sigazingulule ne tufa awo ntufiira awo Katonda alina amaanyi tewali nsolo gwe yalya mawulire evulumulako mwekatwebake yagenda etwebake fenna okufiira ddala nze nagenda okudda engulu omukono guno gusanyaladde gwonna oba butiti tekyetagisa bulangiti netugamba tukole ki tuba mwende nagamba nfunga muzigo netufunga emizigo netwetika emizigo netulalambala lino tusale danger zone eno bwe tugenda okutambula obudde bukedde netusanga akakubo olw'enkuba eno yatonye eggulo ngengatte ziri awo
tugenda okulaba nga akakka etwanguwa etukakaka ne tuddira abantu ne babeera kava kayumba ntuketoloola etulinda etugamba Mwenje genda obuuza ekkubo muzeeyi n'atugamba we muzeeyi oyo yasooka n'atugamba mumanyi ti abasirikale basiiba wano mwe temulaba engatto zino zonna koffe tuzirabye alowooza tuli babiri bali babiri bano Bamwenje balabye bali abala tabalaba ali mu Kayumba musajja mukadde yes kyetuva Mwenje amubuuza nti katukwatewa n'agamba nti naye mwangu wenyo banatera okutuuka wano nze nasigala wano mpagira bayekera amazima gennyini mu malangata nze simanyi nakumanya omusajja asigala tekyali kubanga ensi yasirika okujja nga mundu nga emmotoka bweba eyise eggobero oba neyite mayiro nga 15-20 wano ogiwulira ng'egenda gyeraga okusirika tekyakinyonyi n'agamba biba teri ebintu byonna byadduka emundu tugamba kiki kino kati tuli wakati w'obulamu n'okufa eva lugamba muzeeyi Mwenje n'agamba muzeeyi webale n'agamba baana bato baagaliza mikisa nange nasigala wano muzeeyi nnyo bw'ati tugamba oyo omusajja mulungi netukka netutambula bwe tutambula Mukama ayina obuzibu tugenda okutambula bano abasajja betwawulira baseka baali bamaze okutambula kumpi mayiro namba okuva mu kitundu we batidde abantu badde ewaabwe katate we twawopeningira bwe tuti be batudde tubeerenga abasaze danger zone Mukama twatuuka we babadde bagudde ambushi okutuna ku bantu obubafu obukalayi bw'amazzi obulembegemyamu n'amazzi enkuba emirambo bagitanuuza n'enkuba tena bakutandika kutonya abantu baafudde babase nkugamba eki emita zeziweranga 15 ng'abantu bafu bagalamidde awo bati agenda okula nga sikyagenda entiisa enkutte kati entiisa wegenda okunkubira mpulire nga sikyategeera kuba natandika n'okwagala amagulu gano gesiba empulira nga njagala kubuuka mugogo nga amagezi gambuze amagulu gano sikyayinza gataggulula gagaanyi tuba tutambula bwe tuti tutambula tulita wansi waggulugulu bwe wati omwana n'afubutuka sipiidi eyo gwe mbadde mpita oyo mukisa bwe yenkana bw'atyo myaka nga 10 kyava alaba abayeekera kyava adduka nga akaaba kyesaamanya tuli mu mirambo wakati omuntu adduka ava eri akaaba kumbe yekaawonawo munyambe mama ne tata babase zinafise wonzeka munyambe nawulira nga sikyetegeera layini nesiba omuligumu wakati mirambo Mwenje musajja kyava gamba nti gwe mwana gwe mu mirambo wakati awo ensi esirise demabega nze ogenda okuvaawo nga sitegeera biriwo eiza tuli mwambusa orede oba waliwo ekigenda okubaawo oba si wala nnyo mu maaso gye tulaga simanyi omwana n'asirika ne tujjawo egaali
ne tujjawo eggaali naye nga nkyagenda kati bwe tujjawo eggaali bwe tutuuka mu maaso ko katono tugenzeko mu maaso kyenva ngamba mwenje ne mugamba mwenje tudaivatinge tuve mu kkubo munaye kwola omwenje yampulira ne tuva mu kkubo ne tulinnyalinnya waliwo obusaka kubanga twali tuli mu open nga side zina amagye gatulaba tukimanyi gatulaba anytime batukuba mota obaba baweza masinigani kati ne tugamba nedda katuve mu kkubo bwe batulaba ne tubulabulira mu busaka ne twambuka mu busakasaka obusaka noki ne tugenda era omwana yayingira amagye oyo kadogo ne tugenda kati bwe tugenda maaso eyo tugenda okulaba nga tulengera akakka oyo si muntu nga twezira kulaba ku muntu kakati etwambuka tulengedde akakka oluziringa sawa 4 zokumacha tuguka kayumba nga kipingamizi kyennyini mwenje tumugambe genda obuuze ekisajja genda obuuze twetolodde tupaniyo tugudde ennyumba bannaffe abamu twalinako abalwadde nga 3 baali balina abantu 3 abalala be bantu 6 nga basigadde bwe bati abalala abalamu nga tumaze okukola ki balwala omusujjamu ogw'enkuba eyo tugamba omusajja nga awoza bino awoza biri taagala tulagira kkubo tayagala tukitegedde tukola tuti amubuuza mu interviewinga ne tumugamba toyingira mu nyumba gwe toyingira mu nju musajja mubuuze musajja tulage kkubo omusajja oyo yali wa bulabe nnyo kati dakika nga 3 bwefuula nga atawulira tumubuuza ekkubo eriguka bayitayo ekkubo twagala tuguke gye bayita ekikaalaala tusale mayanja tukwate bulemeezi nga tulagirira nno ekyamusaki twamutta wamutta mwamutta nze kennyini banga tewaliwo kyakola nakafuuni kaffe bulungi kati omusajja oyo n'atulagirira bamala otulagirira ffe tuba tujja twatambula ngeri twatambula kasota twali tugudde ennyumba bwe tuti bwe twatambula twetolula bwe tuti ennyumba bwe tuti ne tuyita wano omulyango gwe tugende twamanya tomusajja kiki mulabi kyava atandika abantu bangi bati wano oba yafa era yafa bangi bati yali agenti wa bote serikale bote yatutenda aba bannange abantu bangi bati yali alowooza nti alagirira omuntu ati omu oyo yali kipinga naawe kati olwo nga ndutya olwo lumu olunaku olwokubiri nga tuva enakakabala essaawa zaalinga 12 11 n'ekitundu komandi batugamba mbu baagala ku mayuuni
olwo ffeffe nnyini saawe ziti waliwo omusajja bamuyita Haji ye yabagamba mujje mbawo amayuuni. Olwo abantu tebasima mayuuni, basima muwogo. So amayuuni gaaliyo, indidi gaaliyo. Amayuuni bwayise. Kati we tugenda okugakima bayitawo kawaawa. Ng'agatuwa atugamba tugende. Atufuna emundu ezi 2. Embagita nato omwana bamwita Kakembo. N'endala emu SMG. Nga tugenda tugwa mu luguudo. Hajimira. Omwana gw'obadde ogamba gwe mwasanga mu mirambo giri. Obeera naye? Yayingira amagye. Kati tugenda mayuuni tutuuse eyo. Twasala. Waliwo obuti bw'ekibiriiti, obuti bw'ebibiriiti, buno basalamu obuti bw'ebibiriiti. Forest Reserve yagisimba. Tuli wakati wa Lwamata tusaze. Budde bwe buti. Kozi abasirikale kwe batutegeerera nti embizi za Museveni ziyiseewo. Webale kunyumirwa byafaayo naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba, naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Africa ewandegeya, Spring ne Camcare ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. Kozi abasirikale kwe batutegeerera nti embizi za Museveni ziyiseewo. Ziyiseewo. Mazzi kusiikuuka. Bategera ku mugga. Bagenda okulaba amazzi ne bamanya embizi zino ziyiseewo. Kati oba aliwo ne opi balina ne opi atulaba ze simanyi. Nga bajenga mota 60 mota weeri etandise. Tudidde omwana oyo Kakembo tumulese mu kkubo. Kyalaba akuba amasasi eri twetegule. Gye twetegula tugenze ne mundu egi. Tuli abantu nga 37 ne mundu ezi obusiru. Atonda wange. Musajja atanse mota. Bwa mu kibira. Ngenda okulaba ng'ekibira kikuta omuliro. Konze abasajja bano nenga tatulaba. Akubye gye tuva. Bayitawo Kawanda. Akubye gye tuva. Akubye ebikompola nga 10 bigenze eyo. Kofe tatulabye. Kumbe kakodyo kutukuŋŋaanya. Atukuŋŋaanya. Bakita Saluvo. Atuleta linganga kuŋŋaanya obulo. Setumanyi kati tugenda okuwulira omwami akyusizza mota. Akubye ku lusozi waggulu. Fe tuli mu kikko. Akubye eno watandise okwaka omuliro. Neno waka omuliro. Tulaba. Akubye. Musajja alwawo nno. Atandika okkoona wakati mu mayuuni we tuli. Omusajja n'akoona mota. Olusozi lwako omuliro. Obuti bw'ebiti bukuta omuliro. Musajja n'akoona mota. Akoona mota. Katonda n'aŋŋamba nti ofudde. Naye ky'oba olina okukola kiri ekintu kimu. Sala amagezi odde mu mwala
ogumu mu mayuuni webakaawo nate kyotokola todda awali amayuuni ge baasimako bajja kulaba Katonda mpe ekyamagezi seebase musajja akonye mota munayi fragment zitemya abantu mu distance waliwo akabanga nga meters nga 4 mota ekubye omusajja fragment zimukubye tuli awo musajja akonye mota amaliriza asirize bwamala otukuba bwatyo abenyera ab'ebigere ne basonga bwe basonga mbalaba sina mundu tewali kikyakola kati kufa oli ow'emundu gwe twali naye ono okukubo twagenda okudda ow'ekukubo ng'akoona papa etumanya basi bayingidde ono ye bwe yawulira bwatyo yatambula butambuzi wadaka wali amalusu gagwa buli mundu mukama olwo mwabali mu mayuuni omuliro gw'akasaidi ziri omuliro gw'akasaidi zino ze twafulumyemu ayi mukama Katonda kiki ye kyokkola kati bwe tugenda okugenda nze ngudde cover abasajja tebatuuse nze owange yali amalira ddala baali abantu aba omukiga yali talina saati ng'empale y'amagye n'ayimirira awo n'omusajja omuyuusi ayina effumu ne bayimirira awo mukama ne batatunula wano naye ng'omutima gwange gukuba nga omuntu ali mu kilometers 5 aguwulira mpedde mbalaba kyava ono kyavagani bagasimye yali mukiga bagasimye bagasimye Katonda ayamba nze ndi wano omutima gukuba mulimu amazzi mukakutumoli mulimu amazzi kakati kyababa banna abalala baali basonjola oli mota gwe yakubye ebikompola egundi fragment bwe bawulira akaaba bamutematema bano ne basimbula wano ne bagenda wali okulaba naye nga mbalaba bwenti naye ng'omutima guweddemu ono ayina emundu eri ku kibegabega omulala ayina effumu nze siina mundu era munsiisigaddemu bwomu simanyina banange bala gye balaze kyennyinza okutegeerako yoli owookubiri akaaba naye nze ndi bwogu nejjusa ne ŋŋamba mukama senga nadduse kubanga already ku luguudo gye twali tufulumye baali bamaze okuteekayo ambushi erifulula biswa era bava omu ambushi okujja okulumba eno waggulu senga twali tusaze ekkubo tuddeyo tuyite ekkubo tuddeyo gye twali tuva twali tuwedde kale nengumira awo bannange abantu babiri be baafa kati Katonda ayina amaanyi nze nkubuulira bwe bagenda bwe bati saa 12 obudde buzibye ne bavaamu nensigala mu mazzi awo budde ne buziba emu nga 2 nenzokuka mwoli owulira enzira ku lubangabanga
naye nga nkimanyire ddala ti mu nsi ndi mu bwogu. Kumbe Mukama alina amaanyi n'abalala yabadde amagezi agakola ekyo. Mwebali n'abalala beekwese eri mu luyiira. Ate ebyembi ow'emmundu tumubuuza, ow'emmundu oyo baali bamuyitaani, ono yali Kakembo, oli yalina Lumoso. Tubuuza aluwa nga toyinza kuddamu kumulabako. Emmundu zitubadde nazo ebbiri, oli alabika zeeyo, ono bamuse nga tuyinza kukitegeera. Kati obudde bwe buba buzibidde ddala, nze nvuddeyo. Bwe mba ntambula bwe nti ndowooze bye naakwata okuddayo mu Lukoola. Tuli kutaba kitakawaawa mu mayuni g'omusajja bamuyita Haji, ekyo sirikyerabira. Katonda nabali ne bazuukuka. Ate ne twekangaŋŋana. Ate bwe twadduka abantu ne bagamba, nange ne ŋŋamba, tate senga babadde bali. Ne tukozesa kye tuyita password. Ne tutegeeragana. Ne tukomawo. Kyokka omu ku ffe muwala. Ate mwannyina yennyini kwadda. Nze simanyi bantu gye baaliko. Yali yoyo y'omugu baatema. Omuwala mwannyina yoyo gwe batta. Omuwala atufukira akayinja mu ngatto. N'agamba sereka muganda wange, mwannyina ze simuleka. Ngenda naye. Ne tusitula munnaffe. Ne tumusitula. Omuwala yatulemerako. Nze simanyi oba yali yavaawa. Embagubaguza omuwala ayingidde amagye. Ne tusitula omuwala omusajja oyo. Ne tumusitula. Ne tumujja mu kiko ky'amayuuni nga yatukozesa temuteeka wano. Paka twalaba omuti yali ndaji nga nene naga musime wano. Ne tusima kiro oluzuwa essaa 6 tutotatoota amayuuni gasigala awo sebo. Mwagatandikako misana. Oli omulala tetwamanya gye yali, twamulekawo. Ono omulala ono mwannyina wono omuwala twamuziika. Ne tusala tugamba tetudda mu kkubo lye twagiddemu. Ne tusala tutyo tetumanyi yeyo. Eyo ne tusiŋŋana amagye eyo nga bayitayo simanyi wa. Ne tusiŋŋana ab'amagye nga nabo bali abakumya omuliro tebitegeera. Tugamba nyaabule nyaanya oba bino singa tubadde ne muntu twandibikubye. Ne tusala ne tudda mu Lukoola. Enkeera saa 10 amagye abantu ba bulijjo ab'okwo ku kyalo gwanga mugye banoonya bayeekera be bakubidde mu mayuuni. Baffe twagenze etta baalaba mulambo guli oba nono baamulaba bwe twamuziika nze simanyi. Mwazikanga ne museeteeza bamateekangawo eddaalo okugulumiza ettaka. Waliwo ne budde kumpi mugongo okusigala bweru gundi naawe. Banange ebintu bingi nnyo. Ebitundu ebyo bijjukira ebyo bye mwagendamu so bijjukira kati. Embijjukira era nange kale kanesibe mu bukyamu naye ate nze ninaki basi sina sente
nandivuze ne ngenda mbuuza ku bantu abo andivuze olutalo naye nawona ebintu bingi olabe luli lwe batulumbagana wali nendiwona olwaluze kuntwala naluno luno lwefumu lwaluntutte nali sirya olulala naye naluna lwona twagenda nga tugenda ku kyalo bakita Ttondo tugenze kufuna mmere muwogo naye nabula ne bakuleka ne bandeka obula mugenda muvaayo kiro tuvaayo era kolo nadda mu lukoola essaawa ndowooza 8 ez'emisana abagenda jjo ngambuze era engoma zavuga abantu b'outside emu baali babakunze abayekera bano twajja n'omusajja twabuza omusajja twaleta omusajja ntumutire mu lukoola tipingamizi kati naye oludda luli olulala baali bamaze obbakunga okulaba ku bayekera wabulu obadde otya kiro bakuleka batya wali nga bw'obula tobuuza bakuleka osikatidde mabega senga mubadde mutambula ekiro ngako ke kakubo oba nosenga n'akakubo akalala ekisooka toyita mukasa mbuze tewali nzikiza era ekiseera kyatuuka ne twesibe emigwa mu kiwato ebyayi oleme kubula ku banno kolo nabula bakwata lino n'okwata lino tuli awo ebulemeeza awo tuli ku kyalo ki ayo bayitayo namusaale yeyo bannange be nali ndi nabo unity yange bandeka neebase nga neebase otulobe tu tebakuzuukusa nze simanyi kyabaawo bannange ngenda okudda engulu nga siraba muntu n'ogu kyokka noonye ku buufu nga siraba muntu n'ogu wama nentuula ngamba ye Mukama kole ki nine mundu isana kiro bagenda bukya nze ne bandekawo naye kiki era bababuuza munnamwaluwa nanze nsigadde mutulo era nabeera omwo ne mbulubuutira mu ennaku 3 paka ne natuuka ewa Chairman n'ekimundu kyo Chairman yalagirira naga nti waliwo kaditacha akali okumpi genda wali bannange benasiŋŋaana awo bandagirira beba nezamu nenjeyunga ne kayuniti kange naye nali neebase naku 3 pagula nsiko omulundi omulala aduyinga atukuba yatulumba n'atukuba kati watukuba ne tuwizitowinga bulungi twatambula bulungi ne tumuviira n'obusisira n'abwokya kati bw'amala okubwokya tumulengera ne tutambula ate saabula tuba tutambula nga nsinga n'akakuba akakalu twalaba akakuba akakalu ffenna twakyama ne tunywa amazzi nze banabo banaliko ki naye ffenna twakyama ne tunywa amazzi ga luzi lulungi nnyonyonyonyo bannange nze simanyi kyabaawo oba be nakubako omumwa nabeeranga nte saddamu kutegeera ngenda okudda bwenti okutunula bwenti wembadde nnyo amazzi okutunula bwenti ng'abantu bagenze togudde mazzi okyali nziruse nzize kakubo bwe tukyamidde tunule nga siraba buufu bwonna omutima ne guŋŋamba bakutte lino
nentema emisinde ndi bwogu onatuukako n'okulaba ne ngamba Mukama ye waffe wa kyekinzita ki kati nembeera nga njagala kulaba enjuba njigeraageranye tewaffe east kankwate ntambule nzire ku east ate nandifudde naye nga tokyalina lusozi lwogererako munange ensi eno ogimanyi olaba nsozi manya guli omutala bwe guti guno bwe guti naye bwabeera fulaati tolina kyolaba obeera nga ali mu nyanja wali nali mu nyanja tunuulire enjuba nga n'okubitegeera sibitegeera sidduse nkutte eryo mayiro nga 5 mbalabako musuluusi kulaba nkomyewo speed nga taxi mpise wano wembadde nywera amazzi ngobye ate sengana abayekera babiri kabagamba kachini gamba gantu kwanine mimi na kachini chichintula wanzi toina mundu sina toli oli kipingamizi konze cyane bayekera banno temune pankira konamu bagala kunziba bagala mmere konze sina mmere no nga bayekera banno bayina ne mundu bali babiri bali kopi otudamu senses bategede sina mmere sina ngamba buuza gabanga nti bano bagenze dda kolo chichi ziruse tuduse mpise ku damu ngude murambo unsensi tudde ngudde indukuluna bwenti amayiti ngamba nesituka nenzuuka babanaye bakampinze okuseka obusesi ndowooza bali katumuseka ki wababuuza tebalina magezi yekyongozi wange naawe oseka busesi mbadde mbuze wali obaddeko ki simanyi kumanya otalolwani era singa omuntu abadde wakumala myaka 6 nga Mukama abumwadde emyaka gye gyonna gyayina gyasalikako emyaka 5 twakola nnyo era tuna akayimba kagamba kazi ngumu tuliyofanya na wananchi wenyewe umfukuza adui na kumuondoa Uganda. Kazi ngumu tuliyofanya na wananchi wenyewe nifukuza adui na kumuondoa, tukamfukuza Kawanda, tulimpiga Kawanda, tukampiga Mubende, tulimpiga Masaka na kumuondoa Uganda. Era ekintu kyeneemirizamu ekikulu okuyingira mu byafaayo by'eggwanga lino nti nebendi banfudde abaana bange oba bazukulu bange oba banakabiri oba banakasatwe bali babuulira nti jjajjammwe yali ko mu kununula eggwanga Uganda. Kikulu bonna basinga abaana baabwe bafunyeeko ku bifo obaolyawo mu gavumenti. Ababo tebalina webayingira mba ndi awo nga bampita gye bampita. Bampita Heroes Day abasoma waliwo abaawulira Mukama wange agenda okuwulira Diso baawulira basoma Lutaya Ahmed n'alinda ani avaayo yalaba nze agamba bambi mu kutegeera kwe era bamwita Wansesera Situgume gamba bambi
omusajja ono basebo balwanyi ebifo bino bye tuli mu bambi byali byabwe agenda okulaba pulezidenti mukwata mu ngalo n'okwekubya ebifaananyi naye mwangu nnyo mwangu nange nga agamba ti pulezidenti nga nkwata mu ngalo nga twekuba kifaananyi naye mukama wange alaba bwe yadda mu ofiisi agamba lutaaya konza afande jangu ku ofiisi ndabe ng'agamba nti mukiga ng'agamba nti naye nakulaba ku kifaananyi kya pulezidenti nali ku mukolo bambi mwe mwarwana lutaaya mwarwanira ddala mwarwana mazima ga Katonda senga si bifo bino senga simwe senga tetuli mu bifo bino kale gendo ndabireyo omwana omundeetere nayingira iso kyebayita permanent staff fe tetuli permanent nange omwana oyo nayingira iso koma abalala be naye bagamba okuyingira amagye bagaana mpandiisa abamagye bayitirivu abange bagaana so oze mwana yekka gwe nina wano ebyakulema okulya mwana wabirye mwana nga olutalo sisobola kujjukira bintu byonna nembikubuulira